abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kagwawo bategeezezza nga lukululana eri ku nnamba RL1226 ebadde wenyuka obuweewo ng'eva Masaka okudda Embalala eyabisa omupiira okukkakkana nga deriva waayo emulemeredde n'etomera emmotoka endala bbiri okuli kamunye y'essomero lya Kisoso Parents ebaddemu abasaabaze namba UBJ not 84N ne Mark X namba UAP 226A nga zonna zibadde ziva Mbalala nga zidda Masaka. Weyabikidde omupiira embeera dereva nemucyankalanako nakuba kamunye nayingira erigundi kawundo epi abantu bonna nebatufaako ivudde mu kwabika omupiira nesooka ekuba kamunye ak'ekisoso ne kagwa eri so ebbanga lya wiiki ng'emu nga waguddewo tulayo ebikuta kati twera bwe kiridde sipiidi ng'eremeredde omugoba waayo ate neyingira Maka X ebadde nemmanga nayo ng'ebadde eva ku Lwembalala naye nga mbaddemu n'okuvugisa ekimama trailer eyo gy'olaba ebaddemu abantu abasoba 8 naye buli gwe basikayo mufu. Poliisi erese ebyuma okusala ababadde bawagamidde mu byuma. Balese ne kasiringi okusikayo ekifo kya lukululana naye nga basiwansana ku mazzi. Abantu 9 be bafiiriddewo mu Bulaga ate abalala 14 babuusewo n'ebisago ne baddusibwa mu ddwaliro e Masaka okufuna obujjanjabi kyokka omulala n'afa nga baakatuusibwayo ne bawera 10. This accident has so far claimed 9 bodies which we have confirmed and 12 others are injured and are in Masaka Referral Hospital. Okusinza ku batuuze dereva wa lukululana abadde avugisa kimama mu kkoona libagambye nti panvu nnyo nga kizibu dereva okulaba ekibeera mu maaso gy'abeera alaga. Mmotoka zigwa wano yakagwawo essaawa eno kati yina egudde wano abantu bafiiriddemu awo tulina emirambo giri ena gye giri mu mmotoka 5 bagitutte ne wano wasusse naye nga gavumenti etuyambe kkoona nalina eriyambe erikendeeza erijjewo abantu bangi abafiiriddewo ekizibu ekirwa mu kkoona lino dene ate wano kiko kati emmotoka bw'eba eva eri terengera muntu emmotoka ekyekola ki ejja eno naye nga abantu begendereze mu biseera bino binnaku enkulu ddala nga tuyingira omwaka kubanga ebigwikirizi biyitirivu nnyo. Mu ddwaliro e Masaka abalwadde gye batwaliddwa akabadde k'etalo ng'abasawo babakolako okuli n'omwana ow'emyaka 2 abafunye ebisago kuliko 2 ek'embabazi Darlington Mwesije, Robert Naoni ow'emyaka 35, Enzo Mugume ow'emyaka 2, Edgar Mugume, Winnie Nabajjo ow'emyaka 33 n'abalala. Badde maaso ne taata ne driver tubadde basatu ezo okwika nga tulaba kikonteyina kivaako obuliroliro mboza yetukubye neyefuula kale kimbadde mu mutwe kusooka kumanya baganda bange naye ngeza okuwulira n'angamba muto wange kano afudde. Abafudde kuliko Mwesije Kiza ow'emyaka 19 nga basigadde tebanategereka mannya gaabwe. Akulira ekifo awatuukirwa abayi mu ddwaliro e Masaka Dr. Muhammad Nsobuga ayogedde ku mbeera y'abalwadde. Ku bakyala kufuddeko omukyala omu nga bakamutuusa wano tebajja tunnabaako kikubuze n'afa. Betufunye mulimu omuyi ennyo omu n'abalala bali awo naye nga si bayi